nina video je nakola nga 3 December bwe munajja kuwolo yange kuno mugenda kugiraba video yo je nakola nga 3 December nabagamba Bobi Wine nga agenda okukola nga bamukwatidde Kalangala. Prior to that nyina je nakola nembagamba nti Bobi Wine agenda okufuna obuzibu e Kalangala. Navayo nembagamba nti Bobi Wine agenda kufuna obuzibu e Kalangala. Kati Bobi Wine we yalinya nze nali simanyi nti banamukkiriza okgenda wa e Kalangala because Kalangala is another country in Uganda. Museveni ono bana abasajja abazungu baludde nga bamusaveyinga. Mwe bana Uganda abatamanyi Museveni ono, Museveni aludde nga afera abazungu. Museveni njagala okubatandikira. Museveni olutalo lwe Somalia. Museveni you not deep inside you. Nti wakwata abasomali bewajja mu Kisenyi, bewajja Eisiri, bewajja Tanzania because abasomali bali everywhere. Ntambuliza video eno. Museveni n'okwata abasomali abo n'obaleeta Uganda n'oba traininga n'obakola buli kimu kyonna kyonna n'omala n'oba dispatchinga ne bagenda e Somalia. E Somalia tebangayo abantu be bayita Al-Shabaab. Museveni you not deep inside you nti go creatinga ba Al-Shabaab. Ngoma zo kulimba abazungu. Omanyi mu abasinga mulowooza nti abazungu bano bagezi ne mwana wattu waliwo bo wayita kulitalaba. Ekyo mukibuuze nze nkuze nabo mbamanyi abazungu bano mubayita nti bagezi nnyo naye waliwo bo bayita kulitalaba. Okitegeera? So abazungu bano Museveni bwe yamala okubayita emabega n'agenda Somalia Museveni ye muntu akeera ku makya creatinga all these insurgencies zonna ze mbadde mulaba. Museveni ya creatinga Lakwena, Museveni creatinga Koni, Museveni creatinga abayekera bonna be muzze muwulira e Rwanda bali successful aba RPF ne bagenda ne bajjako egundi e Congo ye yabikoze Southern Sudan yabikoze Central African Republic yabikoze buli everywhere kubanga yayagala okwefuula king. Kati bana abazungu omanya abazungu bano bayina benefit of doubt bayinza okukusembeza naye nga bayina kye bakwagazaamu. Nabawa example nti ffe batuleeta ffe tubeera mu nsi zaabwe wano naye nga bakimanyi life expectancy yaffe. Bwebuuza omuzungu akeera ku makya n'akugamba nti your life expectancy will be 45 years. Ayinza atya okuditabininga your life expectancy nga ye yakutonda? Kakati munnange Museveni atambudde n'abazungu agenze Somalia abafeze abaana abatutte abaana abavudde Somalia bonna tubinterviewinze sente zaabwe azibbye. Okitegeera because America bafiirwa abajasi baabwe ne bagamba bo tebajja kubeerayo. The very same Museveni nga ayagala Kenya eyingire mu lutalo luno. Museveni you don't deep inside you go akuba Westgate Mall. You know deep inside you. Njagala mu sharing video eno. Mutegere ekintu kino kyonna kyonna gye kiri. Omanya ekintu kino twagala tukizimbe. Mwe mu sharing video eno ne mukwate kalamu. Mujjukire Westgate Mall enkuba gye baagikubamu. Mujjukire Kenya nga baagala ogiyingiza manyi Kenya ebadde n'entalotalo naye nga Kenya balina obutalotalo simanya abajaluwo balwana amagundi balwana bakato wrestling bichi naye Kenya ne batwalayo ekibadde ki happening e Uganda Kenya ne batandika okutta abasajja abasiraamu kubanga Museveni alimbye abana Kenya nti abasiraamu ba terrorist ne bagenderamu naye waliyo omusajja mu Somalia yavaayo nga bamaze omusomera ddiiru eyo waliwo sheekhe omu bamuyimiriza n'ava ku road block emu ne bamutega emmundu agenda okutuuka ku road block endala ne bamukuba amasasi. Ono Omusomaali yali gundi n'agamba no n'avaayo n'ababuulira Kenya okutta abasiraamu Lamu Malindi simanya Mombasa ne muwulira nga kukendedde. The very same gundi n'agitwala bwe mwalabanga abasiraamu bwe babattanga e Uganda n'akitwala e Tanzania n'asomera Magufuli ne batandika okutta abasiraamu e Zanzibar ne batta abasiraamu
ne webuuze ekibassa Zanzibar ba oppressings abasiraamu the very same trick Museveni n'agibasomera kati bana abasajja abazungu nga banotisinga abagamba why this akati tujja Bobi Wine avuddeyo Bobi Wine yakeera ku macha n'agamba nti agenda ekalangala eyo nga bwe mulabye video ze baganda baffe ze batu nze ezo video mbadde sizimanyi na kuzimanya naye njagala ne mbagamba nti ekalangala mu video yange gye nakola nga 3 December nabagamba nti kalangala waliyo weapon of mass destruction muddeyo mulabe video gye nabagamba kalangala waliyo weapon of mass destruction. So Bobi Wine we agende kalangala force gye baamuteekako yali y'amaanyi nnyo bwe baamala okukwata abaana abo engeri gye baabakwatamu mulabe abajasi be baabatwalira nga tomanyi ne Bobi Wine yali awo mujjukire be mulaba ka video yako ababuuza who is your commander nga bonna basirise who is your commander nga bonna basirise naye ekiri wansi awo mu ttaka ly'ekalangala njagala muwulirize omwana ono message ze yampeereza ekiri ekalangala mmwe temukimanyi kandabe ninabu video gwendabye ku Kimbugwe live nina storage ndabyeko bu video obwo ne mbulaba ku page ya Fred Lumbuye obwekalangala naye nze ne bukwatako nina ekintu kye neebuuza era mmaze ebbanga nga nkyebuuza nze mbeera ku mwalo gw'Erambo gyembeera gyempangaalidde nga nkola naye nga navaayo kati essaawa zino ndi Abu Dhabi najja mu kiyumba kola abo omanye Uganda yaffe naye ko gy'omugezi bu video obwo bunkutteko nnyo we bunkwatiddeko wano omwalo gw'Erambo ogulaba ogwo batugamba omwalo ogwo guyina nnyinigwo neffe twakula tukimanyi buli kintu ekibeera mu ggwanga naddala ebintu ng'ebyo emyalo gibeera gy'abannansi okitegeerako gy'omugezi naye kikwewuunyisa okuba nga batugamba nti omwalo guyina nnyinigo era nnyinigo ayitibwa Muhammadu naye nga Muhammadu oyo batugamba muyindi batugamba maama taata we Munnayuganda maama we muyindi ku babiri kuliko omuyindi naye ng'omwalo kojja mugezi tebatukkiriza kuzimbako nnyumba ya bbulooka ennyumba zaffe zijja enkya n'eggulo bw'otuuka okuzimba tuzimba nnyumba z'amabaati bw'otuuka okuzimba ennyumba y'ebbaati n'ogizimba neggweera mu bukadde bubiri kitundu just ozimba nnyumba ya bbaati miti mabaati misumaali naye ng'ate tozimbye ennyumba ya buwangaazi ojja gizimba wayitewo emyaka 3 ennyumba eyekke ebeere ng'esika ebbugumu nga tosobola gibeeramu nga kikulumiriza okuddamu okusitula ennyumba eyo jjukira gali amabaati g'oba otaddeko oba togenda gazzaako gaba gakaddiye nga bw'omanyi embeera yaffe ey'e Uganda ebintu byonna baabikyukula naye kojja omugezi waliwo omukyalo omu ennyumba nina okukozesa ebintu nga bigumu nnyo ennyumba yange esobole okukola ki esobole okuwangaala bamukkiriza ennyumba n'agizimba naye ennyumba buli lukya yeeyongera kukola ki ekka jjukira musenyu baamugaana okukozesa ebintu eby'obuwangaazi baamukkiriza okuzimba tebaamugaana era waliwo n'omwami omulala naye yazimbako kalina
yazimbako kalina era naye bamukola ekyo kyekimu naye kalina eri buli lukya yeeyongera buli mwaka ekka eyali kalina ey'emyaliro ebiri kati toyinza nakumanya nti kalina okitegeera kojja omugezi naye kati naabo bengezaako okugamba bebakkiriza balinamukko kasente kiraga baagulirira babakkiriza okukola ki okusimba bulooka kati ffe bamufuna mpola osonda 1,200 ogenda kuzimba ebbaati eryo olizimbye olisondedde emyaka 3 oyagala kuzimba nnyumba naye ng'ennyumba eyo gy'ozimba si ya buwangaazi ate bujja kukya ku makya gireko jjo kiraba ne twebuuza lwaki abannansi lwaki tuyisibwa mu mbeera kati nate kojja ekirala kye mbadde nkulekeddeyo kati olaba bw'ogula kapoloti ako buli mwezi okasasula 2,500 oba 3,000 kasooka ku 2 ne kadda ku 2,500 kati simanyi oba obusuulu n'okulinnya bwalinnya kati nga bw'omanyi enfuna yaffe obusente obwo olabanga obutono naye bukugayaaza ne wawera omwaka nga tosasudde kati omanyi we bakukwasiza tebafaayo oba omaze emyaka 5 nga tosasula busuulu obwo gwamanyi kati bw'otuuka nti kati kansitule ekiyumba kyange kitudde nnyo kikaddiye omanyi kye bakola bwe balaba ng'oyiye matiriyo bakulinda n'oyiwa matiriyo ennyumba n'ogimenyawo ng'ogenda kuzimba nga bajja nga batandika okubala ne bakuba kole kakati bannange eyo information eva mu bantu abali ekalangala abali mu bizinge ebye Sese Islands ebizimbe ebyo mwanyinaze mu information gyatuwadde ekalangala tebakukkiriza kuzimba nyumba ya matofali tebakukkiriza kuzimba nyumba egenda kumalawo ebbanga ddene kiki ekiri eyo Museveni kyakweka kakati ekiri eyo Museveni kyakweka ndowooza mwakirabye mu video ya muganda wange Kikimbugwe bye yaleese nekiri kye nasooka okubagamba nga 3 nti ekalangala waliyo weapons of mass destruction ekalangala waliyo weapons of mass destruction ngabe mwalabye ebintu mu video ngabe byabadde bitambula okitegeera kakati okweyongera maaso tujja kuwulira abantu abamu ababadde batuwa ku information kubanga twagala tugatte twagala okwebuuza America eno bukyanga ebaawo kubanga tubadde twebuuza mbu eryato liririmu kati geeyongeddeko amaato 3 ate bwe mulaba bakomanda baago gakugamba nti tuzze oku strengtheninga security y'omu East Africa kati gwe munnayuganda security analyst va ku bano baalwa omushana abeesiriwaza gwe munnayuganda alowooza weebuuza kiki ekigenda mu maaso twokuripotingidde ekalangala nti waliyo zibankers tukuripotingidde ekalangala nti aba North Korea bakolerayo uranium mineral eyo gye bayita uranium eyo kyova olabanga yabasobako katono nnyo neyiika mu Lake Victoria muleeriika mu nnyanja Nalubaale ebyennyanja byavaayo bifudde Museveni yakwata abantu bonna n'agamba nti balina envuba embi gye bakola ki gye bavubamu bonna abantu abeetoolodde Lake Victoria bonna basirikale kati tugenze maaso yabooluganda bannange mbalamusizza olwaleero tuli mu lunaku lwa 4 z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri kitalo nnyo nti eggwanga lyaffe omusajja yalitunda dda tukuuma lubugo nga lubaale mubbe atandise okulutunda ebitundutundu
mujjukira bulungi oluyimba lwa kana akavubuka akasajja akagira ki akayimba nti ani agula Uganda bwe tuba tugitunde ebibajjo bajjo akagundi akuba kerabide naye amanya gaako kayimba oluyimba ko zidiru akagimanyi nti Uganda baatandika dda okugitunda bagimogejenga dda gasikulwise eyo President wa Omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu juzi wabadde akampeininga ng'agenda ku bizinga Kalangala bamukwata abasajja ne bamuwisikinga ne bamuteeka ku nnyonyi ne gunna mu nkanga ne bamutwala ne bamusuula ewuwe abaana bonna abaaliwo baayisibwanga abayeekera ne babatwala ne babasibira mu ezo zibayita safe houses eventually babajjayo nga balaba enduulu eyitiridde walaalala nga kwegamba tutaddeko enduulu wanga mujje ne babaleeta abamu ne babateeka ku poliisi e Masaka abalala ne babatwala mu barracks oluvannyuma lw'akaseera abamu baabata naye as we speak olwaleero we twogerera be baasigaza mulimu Edi Mutwe mulimu Nubian Lee abalabikanga be baali ab'amaanyi baali basinga okumanya be baali basinga okulowooza nti be batambulira ku lusegere lwa President wa Omulonde kyewuunyisa nnyo okuba nti okutta omuntu wa bulijjo okumutwala omuwozeseze mu kkooti y'amagye aziza musango ki ku lwabwe bano abaamukwata Museveni yalaba nti alina kubagulako gwa prison lwaki nti eggwanga yali yalitunda dda singa bano yabakkiriza okutuukayo kwolwo twali tumanyirawo nti ebizinga by'essese yabiguza dda omusajja wa North Korea ekivubuka ekito ekivubuka ekikola ebyokulwanyisa biwandiise weapons of mass destruction era gundi project yali yatandika dda nga bagizimba underground mu mazzi wansi ebyennyanja bye mwalaba ebiseera ebyo byafa lwa gundi lwa missiles ze baateekayo oba weapons ze baateekayo eziri mu chemicals ez'obutwa ze zatta ebyennyanja ebyo awo wonna twali situnnamanya mazima olwaleero amazima gavuddeyo vidiyo twazifunye era abana abasobola mujja kuzeerabirako naye abantu abamu bayinza okubanga kwegamba naddala e Uganda nga tebalina data anaasobola kugira ki ku downloadinga vidiyo zino ezimu mpanvuko naye olwaleero amazima gavuddeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Allah kuwe akuwa obulamu obulungi kubanga ebbanga lyonna lye tumaze okuva omuwumba tuutu ono omwana haramu ono okuva lwe yajja mu gavumenti mu 1986 okutuuka olwaleero akoseza bannayuganda akagiri abalala nga bajja nga bapoozinga nti nabo bali ku opposition tiwali yali afunye humiliation kwekana Robert Kyagulanyi lwaki Robert Kyagulanyi eyo nasagala kutwalayo bottom line eri nti Kalangala tikikyali kitundu kya Uganda as we speak right now kakati bwe tutajjayo maanyi ga mu buto bwe tutajjayo na ga mu buto bwe babanga basookera Kalangala oyinza okwesanga n'ebirala baabitunda dda nga situnnafuna bufunyi gundi kwegamba nga situnnafuna bufunyi evidence naye nga Uganda yonna bagimogejenga dda so abaana ba Uganda battiddwa bangi nnyo abali mu makomera abali incarcerated bangi nnyo getumanyi ne getutamanyi kakati we tuyimiridde olwaleero tulinze ono omusajja gundi Alfonsi Winnie-Dolo kakati bannayuganda bannange abalaba vidiyo yange eno n'abagenda okugiraba tuli bantu bangi nnyo tunoonyereza amawulire wano bantu bavaayo bakugamba eggaba buli kintu kyonna kyonna ekyetoolodde ennyanja Nalubaale kyonna kyonna tewakyali hope waliwo abantu abasima omusenyu munda omwo
nawulirako nti baali bagusindika ettake bakole tiles kati bagutwala wa Salimu Sale ekapeeka gye bakolera tiles. Kalangala bakugambye nti tosobola kuzimba nyumba nga ya broka. Bakugambye wano nti Museveni akola n'aba LC bw'ogenda yo ng'olina ssente. Kalangala eyo mu bizinga by'essese baasooka ku introducinga yo kulima binazi. Bw'olima ebinazi ettaka oba olisse. Kakati bwe tuzze tugattagatta ne vidiyo eyo gye batugambye. Kakati nze sina justifying nti emmeeri ya gundi era bannayuganda temudda wano ne mudda mu kwesunga nti emmeeri za America. No. Tugattagatta ebigambo ne tugamba nti ABCD tufunako ki? ABCD tufunamu ki? Okitegeera? So, nabadde mpita ayita ne mpulira bu video bw'abantu bano. Kakati nammwe njagala bannange ba followers bange mubuwulire ddala ebintu bino bye boogera. Kubanga Kalangala nabagamba nti omusajja oyo wa Korea, North Korea bakolerayo weapons of mass destruction. Ate njagala obakakasa when it comes to superpowers, America, Bungereza, Russia, zezo Germany ezo zaani. Mwe mwagala okulaba EU nebeeraawo kwegamba EU neekuba enduulu nebagamba situjja kukola kino situjja kukola. There is something going on. Kubanga njagala obagamba bakeera ku macha ne batugamba nti waliwo kye bayita America naawulira nti waliwo kye bayita uranium. Uranium oyo yakubyanga aba Irani. Uranium oyo gwe mu manufacturing leyo gundi video mwazirabye zonna kati katuulire ka video kana akalala. Tulina getongero kubanga tufuna okuva munda mu ggwanga erya Kenya naddala wali ku mwalo ogw'Omumbasa. Abasajja batutegeezezza nti enteekateeka zaabwe zonna ziwedde. Mission eyaleese emmeeri eno okuli ennyonyi ennwanyi bamaze okukola enteekateeka balina be bakwataganye nabo. Akulira emmeeri eno atukakasizza buli kimu kyonna kiri set erina mission eyagireeta. Mission eno eteeka okutuukiribwa. Emmeeri eno eyongedde okusembera okumpi ne Uganda weeri. Kikwetaagisa kilometers 10 lwokka. Kilometers 10 okutuukira ddala wano e Kampala e Uganda yeetaaza ki wano. Mukwano ogenda kubanga obifuna. Muganda wange Hudo olunaku lwajjo yakuwadde wano ku mmeeri eno. Njagala twongere tugiyingire munda mu bisenge byayo tutegeere kiki ekiri mu mmeeri eno kiki nayi. Lwaki buli omu yenna agitunuulidde? Ezitowa ki? Yetikka ki? Kiki ekigiriko? Bagikola ddi? Lwaki etandise okuba nti ereesewo akaseera ak'akazigizigi era lwaki eze mu budde buno? Mu mawanga agali mu East Africa oba mu Africa lwaki esazeewo okujja mu ggwanga lya Kenya? Byonna ogenda kwongera okubanga obitegera gwe mulungi ampuliriza. Zicupa kugwako mmeka? Esobola okutikka abantu bameka? Amafuta gerina gagisobola okugiyamba paka wa? Mu emmeeri eno eyongera okwongeza abantu obwama. Amawanga ku East Africa n'amawanga ku Africa aga Africa gonna gatunuulidde emmeeri eno babuuza lwaki etuuse mu kadde kano. Twongere okubanga tuyingira wano. Muganda wange Hudo olunaku lwajjo yeyongedde okuba nti akuwaako ebimu ku ebyo ebitendo ebiri ku mmeeri eno eri mu ggwanga lya Kenya ku mwalo ogw'e Mombasa. Abamu ku abo bakomanda abali ku nnyonyi abali ku lyato lino simanyi lwaki njagala nnyo ennyonyi obola okuba nti njirengera wano mu maaso gange. Komanda ayongedde okukulira mu amagye ag'oku mazzi. Ebiseera bibeera bingi tukutegeeza nti amawanga ag'enjawulo gateekateeka abaana bapiiganaje. Wabeerawo amagye ag'oku ttaka ago nti singa omulabe yenna abazze basobola okuba nti gamwiŋŋanga. Obukodyo bwonna ne bongera okubanga babufuna akaseera kayinza okutuuka nga weetaaga amagye aga waggulu mu bwengula nga ojja kwetaaga abaana bapiiganaje abanaasobola okubuusa ennyonyi ennwanyi fighter jets. Akaseera kayinza okutuuka omulabe ng'ayitidde wansi ku mazzi ayitidde ku mazzi
obukodyo bwonna obw'okumazzi obulina omusajja amanyiddwa ng'Omuwerika number 1 mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye yateekateeka amagye ag'okuttaka okwongera okulabika nti ddala kituufu abaana basobola okuba nti beerwanako bwe kituuka ku mazzi Omumerika aga nti omulaba ayinza okuyitira ku mazzi n'atandika okuwagala okutakula ebitamusiiwa bateekeddwa okuteekateeka abaana ab'oku mazzi bateekateeka ejje ery'oku mazzi kati abamu kuba katugendeko ewalala adde beebuuza nti ekituufu yanonye ki era biki ebigikwatako olunaku olwaliro buli omu ayogera bibye buli omu ayina nsonga ye ku Mary gy'olaba ekituufu ky'olina okuba ng'osooka okumanya nti Mary eri ku screen yo Mary Nwanyi n'erisiya byakulwanyisa era Mary okay kakati saagala kugenda ku Mary era waliwo wano apologist wa Museveni ajja wano n'agamba nti banna Kenya tebajoogerako ffe bannayuganda ffe tuli busy tujoogerako nti banna Kenya tebajoogerako njagala okugamba omuntu alina olubuto omuntu alina omukyala alwadde gonorrhea alwadde obulwadde obw'omukyama yanoonya gynecologist kino nkikugamba omuntu alwadde obutwe ibula ng'obukumonyabonya omutwe gwo ye yeetaaga neurologist kati bannayuganda be baba basandika okwebuuza kubanga bannayuganda omanyi mwe bayibula mwe mwagwa mu bannayuganda musuubira nti bannayuganda bagenda ku reasoninga nga mmwe mwe mwava eri mubuuta eminyira mwe mwava eri mwebaka kugamba temulina permanent home ne musuubira bannayuganda mwabasanga with permanent thinking bannayuganda abazungu bennyini bwe baatuuka especially mufa abaganda ne baddayo ne bagamba queen nti omanyi nti tusanze empire tusanze kingdom ye ya Buganda ngerina ne parliament the only thing Baganda were short of was short of constitution era kyovola banga Museveni mwe gwemugira bwe yajja yasooka na dismantling Buganda era Museveni olutalo lwo olusinga lwonna alutadde mu Buganda simply because we contribute oba we comprise 75% of Uganda kakati tugenze ku Kalangala nabagamba nti Kalangala Bobby agenda kufuna obuzibu era mwalaba Bobby Wine yafuna obuzibu era mwalaba Bobby Wine bwe baamukwata tebaamukwata nti kwegamba be baamukwatira Kalangala gwe tunulamu lwaki amagye agakwata Bobby Wine Kalangala si tebaamukola nga be baamukola Masaka tebaamukola nga be baamukola Jinja tebaamukola nga be baamukola Arua njagala awo obo sharingira video eno weebuuze nti lwaki Kalangala tebaayagala kola fujjo ngate they had the capability to do violence okukuba abaana abamasasi bonna njagala munna Uganda oddeyo labeka video ka Bobby ngagenda Jinja lubamugana okuyita ku lutindo olupya ne bamutwala ku lutindo olukadde ne bamudivertinga ne batwale emmotoka ye ne bagikuba amasasi lwaki Kalangala bamusitulira chopa njagala weebuuze ebibuuzo bino wammanga bw'omala onziremu answer lwaki Bobby Wine Jinja yo baakuba amasasi ne bakola violence waliwo lwe baakuba Nashira foyo esasi kansubire nti muganda wafa recoveringa bulungi lwaki that is same violence sije baakozesa Kalangala ekyokubiri Bobby Wine baakwata entire campaign team ye Embale naye ab'Embale bo be babakwata babata bonna babata ba Mubiru ba Sharoni ba Sama bani naye lwaki ab'e Kalangala ne wankubadde baataaka abamu babatutte mu court martial why ask yourself that question and come back to me chovola banze kojjo omugezi ekimpangazizza wano ntula wansi nebuuza why did they have to arrest Bobby Wine like that in Kalangala lwaki bakwata Bobby Wine bwe batyo how did they arrest Bobby Wine Bobby Wine baamukwata batya bwe batyo how and why how
how, when, and what. Ebibuzo biwebuza ngoli psychologist. When, how, and why. Bwe bakwata Bobi Wine, nabagamba mu chope yo mwalimu Muhoozi Kanyerugaba, mwalimu ne Katumba Wamala. Nga baagala okwogera ne Bobi Wine n'agaana era mujjukire ffe twali tugambye nti batulimba. Kubanga twali tukimanyi nti every time lwe batwala Bobi Wine lwaki bamukwata ne bamutwala ekalangala mulowooza teriyo poliisi. Lwaki tebamusibira ku poliisi? Ye mwakimanya mutya? Kubanga mu bantu campaign team ya Bobi Wine yonna gye yatambula nayo. Chovola Honorable Mathias Mpuuga nyine ebibuuzo byenjagala okubuuzaamu wano. How did you come out of Kalangala gwe nga tebakukutte?